Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba tuli ku district wano eno ye Kayunga. Tuzze olunaku lwaleero ku ofiisi ya Mwami Colin Kafeero n'ebbaluwa eyatuweereddwa Minisita Balamu okubeera nti twongera okufolowinga ku nsonga y'omukyala ono, Mukyala Nambiwulo Zaffarani abalaba sitori yaffe omulundi guli ogwayita. Sitori mwagiraba, omukyala ng'akaaba, omusajja yatunda amaka n'asuula abaana ebweru, abaana 7, amaka n'agakolamu essabo. Twagala okumanya biki ebyaddirira abaclaiminga okubeera bannannyiniwo nti baawa omusajja ssente. Mbajjukiza abalungi abatulaba nti HK Furniture Weeri and Beddings twatandise okubatundira beddings ez'enjawulo omuli bed covers, omuli amasuuka, omuli pillow cases, rugs ez'enjawulo. Bw'oba oyina amaka ng'onoonya ebintu ebirungi eby'omulembe ffe tubirina, ate nga ne furniture waffe mulungi nnyo yeesigika. Abantu b'enkoleddeko ndooza mubalabye ab'enjawulo. Kwe tuli ku TikTok, kwe tuli ku Facebook, ku Instagram, beera ng'otufolowingako bulambalamba. Ffe aba HK Furniture and Beddings tutunda furniture omulungi ow'omulembe. Ate nga ne bw'oba oyina furniture omukadde osobola okumpita n'oŋŋamba nti Hadija nkyusizaamu furniture wange ankaddiyeko obeere ng'ompaamu ekipya ekisinga. Mujje mutuguleko bannange, mujje mutuwagire. Ndi mwana wa buwala, sirina buwagizi gye ŋŋenda bujja awatali wano. Mujje mutuguleko olunaku olwaleero. Bannange mwebale kutula, mwebale kusubscribe. Nga bw'oba oli mupya nyigira akagamba ku ka subscribe okubeera ng'otweyungako. Bw'oba oli ku TikTok, ku Facebook, ku Instagram, beera ng'otufolowingako bulambalamba. Abalinaffe mu sitori yaffe emabega ey'omukyala Nambiwulo Zaffarani ndowooza bye twaliko mwabiraba bulungi nnyo. Omukyala ng'akaaba, omusajja yatunda amaka myaka 27, omukyala mu bufumbo, n'amufulumya ebweru ng'aguze ebyokoola, aguze amagini agatadde ewaka. Kale bannange, ebintu by'ensi bizibu. Imagine n'obeera mu bufumbo emyaka 23 weddu n'okungulamu 0, omusajja n'akutunda, baana n'abafulumya, n'aleeta ebintu ebitategeerekeka awaka ne bibatigomya. Kwegamba ebintu by'ensi olemwa, naye tuzze okuba nti tudduukirira, okuba nti tuyamba n'ekyo kye tusobodde ne platform yaffe of course nga tweyambisaako n'amateeka ne poliisi okulaba nti omukyala ono tubaako n'engeri gye tusobola okumuyambamu. Nsanyusa okukulaba. Kale nnyabo, gyebala emirimu, bannange mwebale okubeerayo mu nsi kutuyamba. Najja wano Mwami Kafeero nga nkaaba amaziga amayitirivu ennyo, ng'omwami yantundako amaka. Nina abaana 7, tumaze naye emyaka 23. So sorry. Naye omwami wange bambi suubira yalabika yatabukamuko ku mutwe, kubanga omuntu ekizimbe kiri tosobola kitunda $13,000,000 oba ng'oli muntu ng'oli mulamu obwongo. Ekizimbe kiri ku koolansi, kiri mu ttawuni, kya mizigo 4. N'agenda mu nsiko nnyo, oyo omwami yaggula awo, n'agenda n'amugulira eri munda mu nsiko. Kati omwami Kafeero nawulira bwentyo nenzija omwami Kafeero ne mugamba ssebo bantunzeeko amaka gange, tukoze tutya? N'ayita omwami wange, n'ayita ne Yaggula, n'ayita ne Chairman. Bwe baatuuka wano baagamba nti mwami wange bamubuuza lwaki watunda amaka, nti nze oyo omukyala natunda amaka agula akuba nti namukwata omusajja mu nnyumba. Ko omwami ono nti okakasa nti ko Chairman nti ye kituufu baali beekobaanyi N'omusajja wo? Otyo. Chairman n'omusajja wo baali bakolagana? Baali bakolagana nnyo 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 nnyo, ne beekobaana okutunda amaka gange. Kati omwami ono Yaggula agamba omwami wange nti mwami wattu nti wangi ninayo abasawo abasobola okukolera ku mayembe ag'ekika. Omusajja yali alina amayembe? Omwami wange yali talina, naye ng'agamba mu lubaale w'ekika tayogera, bw'ayagala amwogeze akole essabo. Ng'ani agamba? Omwami wange, naye ng'annyonnyola ono omwami n'amugamba nina abasawo bange be nsobola okutwalako obeere nga ofuna okola amasabo, naye gano amasabo tegeetaga wano mu ttawuni, geetaga ntugulayo akayumba akatonotono eyo munda mu nsiko. Omwami wange n'agamba nti ye ko ye sirina ssente, ko ye nze nja kukuwa. N'amugamba genda weewoleyo $2.5 nze nja kuwa. Ofuna bulungi? Mwami wange ng'agenda mu kitundu bakiyita Kitimbwa, nga yeewola ku mwami ssente. Bwe yeewola ku mwami ssente, yeewola ku mwami ssente obukadde 2.5 ng'akomawo
bw'akomawo eno ng'amugamu naye nfunye akasente kaakano kubangambye nfune ontwale ku musawo ng'abagenda ku musawo atandika omutambuza so ng'omwami oyo yaggulaawo ayagala wano ewaffe yamuswabinga obwogo ng'alaba obwongo bwe bambi alabika buliko ekikyamu kati munnange kati wakitegeerako nti omwami obwongo bulabika bukyuseemu agudde eddalo ye nakitegeerako yasooka n'ankubira essimu mwennyini nanga maama w'abaana konze wangi oyuda konze ndi ku mulimu era wendi ku ssomero womanyi bwenkola koye twazaala abalongo nze naawe ne mugamba mu baana be tuzadde tetulinamu balongo ofunye buzibu ki ne mugamba mulekere ayogera ebitakwatagana ne ngamba ono omwami alabika alina obukyamu kuki ku bwongo ne mugamba naye nga tata abaana ndi kati gwe badde oteesa ki gwegamba twazaala balongo naye nga sizaalangako balongo abaana bonna 7 nabazaalira mu ddwaliro nga mbazaalira mu malwaliro abali abasawo baningambye ozadde kasoole oba ozadde abalongo walibadde era mu baana boolinamu ku balongo webale nnyo naye sirinaamu webale nnyo akati mwami wange oyo esimu yaddamu okunkubira yaddamu ng'aŋŋamba nti mama w'abaana konzi wange nafunye ku kasente nenkola abalongo era weebali wano olikunfuna naye ngamba ye taata w'abaana ebyo ebintu byokola biki ofunye buzibu ku bwongo kyampaliriza nnyo neninnya emmotoka nenva ku ssomero gye ndi nenzija omwami wange ndabe ddala abalongo baŋŋamba byeyalongoosezza baliwa byesizaalangako mwami wange yajjayo ekintu kiringa nkata ya mmotoka era gyekiri akirina n'akindaga naga bano be baana leetayo ennusu 2 tubateekemu yemugaa tata w'abaana singadde 10 kati kano akaana akato kennina mbadde nga nako ku ssomero nga gye bakaweererera nga nkola ne bakaweerera wendi nako akato ak'emyaka 9 akawala nagenda nako n'agamba akaana lera ku banno baabano n'amutuuza ku mubiri n'amukwasa n'10 n'amugamba teeka mu kibbo ekintu kiringa nkata ya mmotoka era kiri mu kaveera ka kiro 5 akati mwami wange era tiyava okwo nemugamba esente weziggyewa ti maama wange yampadde netukomaawo nga nze nzirayo ku ssomero newuunya naye abalongo nabazaalirawa nazaaliranga baana mu ddwaliro si waka kati munnange mpulira kyakutunda baana bankubira essimu maama nti taata leka atutunda wano era tututte kayumba katono nnyo mu nsiko n'agamba oli si tewakyali wammwe wano ewammwe ne maama wammwe maama akayumba tekuli na lujja naye jangu tulabe nengendayo kayumba mutuufu natula ne wansi nempulira nga mpunze nzija mwami Colini abayita ono mwami Colini Kafeero abayita abagamba abaaye nti omukyala yaŋŋambye nti watunze ennyumba nga mulimu n'abaana mu nju omwo kituufu oya oyo omukyala akulimba alabika agudde naddalo nze situndanga ku nnyumba koyo kakasa nti kale wadde totundanga ku nnyumba koyo yamukubira olunaku lwali lwa mukaaga we najja no ku ofiisi ye nakuba totundangako jangu ku Mande n'omukyala we ajje n'abaana nenzija n'abaana bonna bwe tujja wano zetwakogerera n'abagamba tusebo nti watunda amaka naye amaka g'omukyala n'abaana tekisaana kutunda n'amugamba Kiyamaani wakola bubi ko Kiyamaani naye yajja kati baava eri nga beekobanye naani ne Kiyamaani agamba Kiyamaani nti nno baava eri nga beekobanye babuuza omwami agamba namukwata n'okusajja mu nnyumba nentunda amaka nange nejjanjabise mwami Colini Kafeero n'amubuuza bulwadde ki obwo okujjanjabisa sente ezo ezikutunza amaka koye nti gubagwoyo gwankuba nagusanga nagwo mu nnyumba ne gunkuba koye nti njagala ku biwandiiko ebiraga nti baakukuba oba temubirina nsaba kumpaako ddwaliro lyewejanjabirako omwami wange yaŋŋamba yajanjabira mu Kinaasi mbasawo baganda kati mwami Kafeero ekyo kyekyamuwaliriza n'ambuuza waayi baawo wayagala nnyo abasawo lwaki akantu ako yakaleese nengamba mulengeri we sibeerawo mbeerawa mbeera ku mulimu naye abaana bano balina obujulizi obusingawo kwabadde nga nabo nga gye ntwala obuyambi buli wenfumba obugi ku ssomero nentwala obuyambi eri abaana naye badde sisulawo nga nze nsula ku ssomero nimetoni nfumba buugi nenfumbirako n'abaana obuugi nenkuuma n'abaana b'essomero n'abuuza abaana
bwe yababuuza abaana bagamba kituufu taata yatututte ne ku musawo n'omwami oyo yagula awo. Omwami oli akeera nnyo taata n'amuwa ssente n'amugamba tugende ku basawo. Era baagula n'embuzi nga nnene ne bagenda nayo n'enkoko. Taata n'atuteeka ku ppiki n'omwami oyo ne batutwala. Twabeera ne tuyimba nga bagamba mwami kafeera abaana. Naye bwe twayimba taata empewo yagaana omukwata. Amayembe gaagaana omukwata ne gakwatamu ani? Ne gakwatamu omwami omulala. Gakwatamu omwami omulala paka etwako abaala batusumagira ne batuzaayo ewaka. Ne batuzaayo ewaka. Twagenda okulaba mwami nga agamba taata esente zange ziweze nnyingi. Ziweze kati miliyoni 10. Ko ono bba wange n'amugamba nze ongoba naye sirina waakusula. Ko ono nti nze ŋŋenda kugulira ow'okukola ki? Ow'okusula. Bafuna akayumba mu nsiko akamugulira era ng'amugamba nti kati ggwe wali wajja kukolera nnyo kuba mu nsikoko. Kati wano mu ttawuni ku koolansi tosobola kolerawo ssabo. Era tujja kufuba nnyo tutambule naawe tubeere bumu paka amayembe go galirinnya ku mutwe. Naye ng'amaze omugulira eri mu nsiko amugya mu maka ge. Kaakati wamala okumugya mu maka ge amuwadde eri musajja we talina kyakkola. Kuba ono amugambye sente ziweze nkugulire n'ennyumba yiino. Va wano genda eri. Musajja we ng'asomba bintu n'ebimu byagaana okugweramu yabipangapanga mu nsonda. Kayumba katono nnyo. Kaakati wamaliriza omutwala eri mu nsiko, mwami Kafeero atuyita wano agamba nedda. Mwami Kafeero asituka nga tumaze okuva naye wano agenda ku nnyumba. Watuuka ku nnyumba abagamba nedda omukyala abeere muno mu nnyumba era ne nsigala nga ndi mu nju n'abaana. Nalabirawo chairman ng'atuuse. Ne ndabirawo ne Yagula nga bangamba nnyabo bbaawo yakutunda wano fuluma. Tolaba bbaawo nti ali eri mu nsiko eri, genda eri va wano. Twali twakava mu nnimiro, twali tuva kulimirako omugaga mu nnaanansi na kumuliirako kakuta, twali twakadda zaali ssaawa 6 nga batuuka. Nga bangamba fuluma chairman nga fuluma nga chairman ayingira akatandika okuyolayoola ebintu. Nali neegolodde nga ndi mu ddiiro ngeri yonna nkooyeemu nga nva mu nnimiro. N'ambuuka natandika okuyingira ekisenge n'ayoola ebintu nga wabisuula wabweru. Ne Yagula nga bwe basuula wabweru. Ye bbaawo ali ludda wa? Ne ngamba mbadde mmanyi nti y'abagambye kuba mugamba nti yantunda wano. Kati ate mmwe muzze mutya? Ne mbagamba kati ate nze binkwatirako wa ne bba wange nga mmwe muŋŋambye nti yatunda wano. Mulekamu omumanyi waakola ki? Waali. Ne basitula ebintu ne babiyiwayo eri nange nafuluma bufulumi. Mwalimu essimu yange, bilioni zange 3.5 ze bali bansasudde ku ssomero nga zirinda mwana ono ayingidde siniya ne wa P7 ayingidde P7 kuba abaana bato bonna bakumukumu. Ko omwami yali takyaweerera. Wabagamba nga baziterekenga. Nnyo. Era abaana tutuuka tutambula okuva e Kangulumira Bugiri okujja. Abaana ne bagamba maama twerabidde ssente mu nju. Nga tetuddayo mabega kuba abantu bayiise nga bangi. Ko omwami Yagula yajja n'abantu be. Ko omwami wa ku kitundu okwo. Yajja n'abantu be, chairman ye n'ajjako n'ababe. Kati bonna nga bajjudde mu nnyumba abantu nga 30 nga sirina weenaabakola ki? Weenaabakolerako bulabe. Abamu bakutte amafalasika kuba baali baze kuyingira nnyumba yaabwe. Ne ngamba bananjiira amazzi n'abaana bange. Ne ngamba nedda. Baana bange musituke tugende. Twatambula bigere kuva Kangulumira paka ku district. Tutuuka no ku district bambi wano waggale lwali lwa 6 nnaku z'omwezi nga 10 January. Nsanga wano mwami Kafeero taliiwo waggale lwa 6. Ntuuka ku poliisi waliwo abakyala abaakwata akafayiro kaffe ak'omusango gw'omwami wange nga nabo tebaliiwo. Ne nnyingirako wa Osasaidi munda omwo nga taata nsaba kunnyamba batugobye n'abaana baabano. N'angamba ne munnyonnyola n'angamba kikulu abaakola ku musango gwo tebaliiwo, ofiisi y'eri. Ko nze ŋŋenda kukola ntya taata? Koye linda bali ku Mande. Twakubaguba enjala etuluma. Mujjukire twatambulira okuva ku ssaawa 6 enjala etuluma tetulina kulya kantu okutuuka ku disitulikiti wano. Twabeerawo paka 12. Osasaidi n'angamba nedda olina okulinda bali abalina fayiro ey'omusango gwa bbaawo eyakutunda. Ne ngenda mu ttawuni e Kayunga ne ngamba tukatwebake wano ku lubalaza olw'omuntu. Ninde ku Mande
tukomewooko wano kuba wano kwe kumpi okuva kujja ng'otambula okujja. Twakeera nnyo ku Mande kuba we twagenda twali ku lubalaza nga we twebase. Mukyala awulira abaana basamba oluggi. Mukyala agamba ye baani abasamba oluggi lwange? Embwa ze nfunye. Agenda okuggulawo nga tuli ku lubalaza. Mukyala oli ng'agamba nedda, jangu yingira muno mu nnyumba n'abaana, tujja okwebaka n'abaana mu nnyumba. Kiki? Ne munnyonnyola n'agamba ye ensi nga si nnyangu, bakugobera baana bano nga bangi, tuufu nga balabika bubi, ebigoye biyulise. Munnange ne bukya ku makya ku Mande ne tujja ne twekata wano. Bwe twekkata wano ku disitulikiti nga bwe nkugambye nti wo wali waggulu nga wali openi. Tutuuka mu ofiisi y'abakyala. Kati nasooka kudda eno omwami Kafeero ansindika wa RDC. Agamba genda ewa RDC abeereko ne kyakukolera. Bambi tutuuka ewa RDC, mukazi wattu nga bali mu nteekateeka ya mukyusa. Yaŋŋamba bugambi nti abaana abo nga bangi, alimba nnyo. Nampitira DPC. N'aŋŋamba ssebo, yamba omukyala ono. Muyambe mangu mufuneewo. Bagende baggyemu abantu bali mu nnyumba. Ebirala mujja kubirabanga naye nga bali abantu bavuddemu omukyala ono yeebasiza abaana mu nnyumba ye. Bambi DPC bwe yatuukawo yansindika mu kasenge k'abaana abakyala balina fayiro ya mwami wange. Bwansindikawo ne tuyiikamu n'abaana ne tuyingira. Bwe tuba tuyingidde bwe tuti munda omwo tutudde. Omukyala bannyonnyola bagamba bannaye bangobye mu nnyumba naye sinaaba kulaga n'abaana. Omukyala oyo yakola ku nsonga zange ne fayiro yaŋŋamba obwana funa w'obukwata obuyiwe gw'otambule gagwo ogende. Naye nga bannaye abaana bano nze mbazaala tekuli wa muntu mulala yadde n'ogumu. Mutima mpulira gunnuma kuba oli taata waabwe alinga eyayonooneka obwongo, kubanga omuntu ategeera obulungi so watunda kizimbe kiri miliyoni 13 obeerako obukyamu. Kakati waaliwo omwami nga wa poliisi munda omwo, twali tutudde n'abaana bwe tuti abaana bonna. Mwami oyo n'agamba abaana bange ani asobola okuzannya amagye nga tuli mu ofiisi y'abakyala abo, ko katabani kange akaddirira asembayo nze. Mwami oyo n'akwata ku mwana n'amufulumya wabweru naye nga musirikale naye era ayambadde byambalo. N'amugamba nti fuluma mu ofiisi, gamba maama wo afulume mu ofiisi eyo. Ofiisi eyo si nnungi era mugenda kudagadaaga we muti, mugende ku ofiisi wakiri endala. Kakati omwana bwe yakomawo n'atula mu ntebe. Omukyala ali wano ku poliisi alina fayiro. Yaŋŋamba we tutuuka DPC we yatulaga ne tujja ne tuyingira. Kati tumala oyingira omwami oli n'agamba n'akwata ku mwana n'agamba ani asobola ozannya amagye ng'ayagala mugamba kino ti maama omugamba ave mu ofiisi eyo ali awo ku CPS awo ku poliisi awo. Mami ebintu by'abaami abo bayingira mu nnyumba biwanvu ne mwami wange, naye mwami Colin yalaba nga tulemeddwa ku poliisi n'ansindika owa mwami Balamu e Kampala, minisita w'abaana n'ebyamaka. Natuuka n'abaana bange minisita n'ampa ekiwandiiko ne nkiza eno ku ofiisi. Nakireka ku ofiisi nange ne bampaako fotokopi yiino. Minisita Balamu kiyampa. District Commissioner, Kayunga District Local Government request for assistance from Mrs. Nambiza Farah. This serves to introduce the above-mentioned person who has lodged a complaint with this office against her husband, Serumansi Swaibu, who sold off their marital home without her consent in December. Okay, kale ekigoli kiwanvu. Minister of State for Youth and Children Affairs, Balgahara Balamu Ate. Ekiwandiiko kiwanvu naye nga bw'okiraba awo bw'ekitole kiri. Nga bakuwa kiwandiiko nga kireetera RDC. Kati mwami RDC bambi oba simanyi kiyaba teyanfaako. Assistant RDC oyo aliwo teyanfaako kuba RDC bali bamukyusizza. Bw'atanfaako ate goli agambye mbuno alimu bamukyusizza, ali wa ku bombi atanfaako.
RDC bamala omukyusa ne bali assistant bano ababeera mu ofiisi ez'enjawulo omwo. Nti yakufaako omusango tagumanyi. Oli yagumanyi. Ng'oli yagumanyi. N'aŋŋamba nti ebintu byo nze kale ndaba nga tanfuddeko. N'okomawo mwami Kafeero. Mwami Kafeero n'aŋŋamba ddayo eri ewa Balamu n'abaana abo. Awo we nakusangira. Wansangira mu ofiisi ya minisita Balamu nga ndi mukaba Maziga n'abaana. Era minisita yaŋŋamba tebaakuyambye. Ko nze tebanyambye taata. N'aŋŋamba kale abaana bampe mbatwale ku ssomero. N'abatwala ku ssomero era abaana gye bali basoma. N'aŋŋamba nja kugenda nga mbalambuuleko nkomewo gye ndi. Era n'aŋŋamba nti naye nkukwasizza omukyala oyo abeere nga afolowinga ensonga zo. Ekyo maama. Abalungi abatulaba wano we tutuuse tuzze olwaleero ku ground kubaako naye bye tutegeera ku nsonga eno byava bitya. Yadde ng'abaana babatutte ate ye omukyala agenda atandikira wa? Talina wansula, talina kyalya. Kwegamba ali awo. Ate era n'amaka, omuntu ng'okoleredde amaka ge emyaka 23. Si kintu kyangu kyakuvaako yadde nga bakuga bagenda kutta, bagenda kukola batya okutandika obupya. Si kyangu. At least nze nga nze natudde ne ndowooza ne ŋŋamba waakiri amaka ago mugatunde n'omusajja. Omusajja aggyeko ssente miliyoni ezo aziwa abasajja bali ze bagamba ze babanja, gwe baalansi omukozesa okutandika obulamu obupya. Abaana bo bwe balivaayo eyo gye babatwala mu gavumenti balifuna bye bakusanga. Kasita oli taata waabwe abeera eri mu nsiko mu kayumba abeere amayembe ga mutuge. Nze kyekyo kye ndowooza, si mu bubi. Banaye tugenda kuba nga tweyongerayo twagala tutuukeko ku ground, tugendeko mu ofiisi ya RDC twongere okubeera nga tufolowinga ensonga ya mukyala Namuliro tulabe egenda kugguka etya. Mwebale kutulaba naye mwebale kusubscribinga. Nze Hadija Kibuzi, stay tuned.